po jako akawuwo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asiimye abayisiraamu abahamadiya olw'okuvaayo n'enteekateeka y'okusomesa abantu n'okusingira ddala abavubuka ebikolwa eby'okukuuma emirembe kubanga kino kyakubayamba nnyo okwewala ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo. Bino bibadde mu bubaka bwe bwatisse Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda bw'abadde alambula olukungaana luno olwa Jalutha Sarana olw'omulundi ogwa 32 oluli mu kuyindira Esseeta mu disitulikiti y'e Mukono. Asiima community kulaba nti community ekoze omulimu mulungi kuyigiriza abavubuka kukolera eggwanga ate n'okukolera Katonda. Ekirala President asiimye community kulaba nti community ekola emirimu mingi kuyamba abantu bangi abali mu bulemezi Bududa and other areas. Dr. Rugunda mu bubaka bwe akubiriza abantu bano okugenda mu maaso n'ekikolwa kino eky'okusomesa emirembe. Be care for those who are in the distress, like our countrymen and women who had landslides in Bududa recently. I'm happy with the work you are doing in education, the work you are doing in terms of providing water supply to the people, and your efforts to make sure that you complement what the government is doing in order to improve the lives and well-being of all the people of Uganda. Ono ku ludda lw'ebyobufuzi asomoozezza abavubuka okubeera abantu abakolerera emirembe era buli kye bakola kireme kubaamu kumenya mateeka. Twagala abantu bonna bakolera eggwanga, bakolera abantu ba Uganda, ate bye bakola babikole mu mirembe. Tetwagala akavuyo, twagala emirembe. Exercise eno erina simple objective, kutoolana kulonda abakulembeze kyokka. Tunoonye abakulembeze baffe bulungi. Mululi Mukasango ono ye Minister Public Service yegasse ku bakulembeze abalala okusiima abatandisi b'omulamwa guno olw'okusoosowaza okukuuma emirembe. Njagala okwebaza Katonda asobozesezza okuŋŋaana olwaleero nate omulundi guno era ku nsonga enkulu ey'okusaasaanya ekigambo kya Allah era n'okwongera ekitiibwa kye mu ggwanga lino. Twebaza abo bonna Mukama baasoosezza okujja wano. Alhaji Muhammad Ali Kaire ng'ono yakulembera enzikiriza eno mu Uganda wamu ne mu Rwanda aliko byalambuludde naddala ku ntandikwa yaayo wamu n'okusoomoozebwa okwaliwo. Naye Katonda nze omu bw'atumye nkiikirira abaana bonna olw'ono okusobola okugatta ensi. Yawaganizibwa nnyo n'abamu ku bagoberezi be battibwa era ne jamaati eno eyiye yatandikawo nekulugunyizibwa nnyo mu buyindi. Yafuna okubikkulirwa kugamba nti yaddeko akati okulugunyizibwa naye ekigambo kya Katonda tekiyinza kumenyekawo. Olukungaana luno lwetabyemu abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana wamu n'amalala. Tulina Amir and Missionary in Charge wa Ghana, ne tubeera ne Amir and Missionary in Charge wa Kenya, ne tubeera ne Amir and Missionary in Charge wa Tanzania. Luno lwatandise olunaku olwajjo era nga lwakomekerezebwa olunaku olw'enkya nga basomesa ku mirembe wamu n'okwagaliza abalala. David Sebugwawo,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.